Alright, oli ku News UG amanya bampita omusunsuzi nga bulijjo kusunsulira ensonga ezitambula mu ggwanga wabula ate tuzze n'amawulire mabi nnyo eri baganda baffe Aidah Mugo ne Mbaziira Tonny olunaku olwaleero obadde boolekera ate Masaka wabula akabenje dekawusa akabaddewo ne kaggwawo Masaka road awo emmotoka face yonna nga wogirabaawo yonna eweddewo wabula embeera y'abakulu bano Mbaziira Tonny ne Aidah Mugo si ya mulembe wadde n'akamu era sawa zino wetwogerera tebasobola kubanga boogera era abasawo tebatukkiriza oba tebakkiriza omu ku gwenfunye wano okubanga ayogera naye babagambye nti mugire mukyalindako basooke babatereezeemu balabe embeera wenaatambula maaso awo oluvannyuma ate musobola okubanga ate mubabuuzaako oba nga mubalabako bulabi wabula nga bo embeera ey'okwogera tebagisobolerako ddala kinajjukirwa nti olunaku lwaleero waliyo ekivulu kiri awo mu Masaka mwenyini mu ttawuni ng'ekyo ekivulu kya muganda wa Suna Ben era nga olaba nti mukwano gwa Mbaziira Tonny b'ebinyanyanyanya omusajja bamuyita Mivule abadde akitegesa awo Masaka era nga bali kyonna mmiro bonna badde batuuseyo dda Masaka okubanga ate bakuba enguliko ate muganda waabwe Mivule era nga ye muganda wa Suna Ben ddala okubanga ate bamubererawo ng'enkola y'ennaku zino ey'ebidongo nti muganda waaba ategese omubererawo then next time naye wabeerawo waaba ategese then naye nasobola okubanga ate nga amubererawo wabula embeera ey'okubanga nti bayagadde okubanga bakeera oba oliawo because akabenje kaguddewo ssaawa ndooza zibadde nga 6 awo ez'emisana naye wenjogera bali Muddwaliro ekitovu okubanga ate basobola okubanga babakolako eddwaliro ekitovu Mulago Mukitegeera si Mulago wa ne Kampala Mulago w'e Masaka kitovu so mu mbeera bweto obweri so twongere okubanga ate tubasabira baganda baffe abo basobola okuba ate nga basuuka batambula bulungi nnyo ate baddemu kubanga bakakalabya emirimu kubanga ab'ebinyanyanyanya Mbaziira Tonny tuba tumumisinga Aidah Mugo atupafomingira bulungi ate era ayimba bulungi naye tuba tumumisinga ku stage so katusabe Mukama Katonda ate abasawo bagenda beekebejja nga tebafunyeemu buzibu bwonna either nti oba oli amenyesa okugulu nti oba amenyesa omukono kubanga Aidah Mugo mulabyeko bandage ku mukono okugulu nako tekuli bulungi nkulabyeko ebiwundu Mbaziira Tonny muganda wange emimwa wano ku face wano nga ku maaso embeera yo emuyisiza bubi so awasigaddewo tetunakulabawo ebyo tubifunyeeko katini naye nga tujjawo maaso tubabulire ekiddako wabula nga mbalekera audio eno omukulu gwenjogedde naye ali ku sini ku ddwaliro kwennyini muganda wange ate muganda wange senior MC Madimbuko omanyi nti oyo yasikira abo abasajja bano Mbaziira Tonny Suna Ben abali bakola ku radio Buddu so okuva ku radio Buddu ne bajje ne Kampala basobola okuba ate nga bongera okubanga bagatta ng'ennaku zino bagamba nti tugattawo bugasi embeera esobola okuba nga ate etambula maridadi sana so senior Madimbuko mukozi wa ku radio Buddu ate era munnamawulire munnange ate era kyali waabo Mbaziira Tonny Suna Ben ate era ne Aidah Mugo ng'omuyimbi naye era kyaliwe so oluwulidde amawulire ago asazeewo okuba nga addukira ddala Bunambiro ku ddwaliro ly'ekitovu Mulago asobola okuba nga ate amanya ebigenda maaso wabula sooka owulire bye twakafuna omukulu senior MC Madimbuko waali byatugamba era n'abasawo biki bye bakamugamba ssaawa zino nze omusunsuzi oli ku News UG beerako ebyo kyatuleeta yo ogamba otye ndi wa ugamba so waaye ate nga Mbaziira Tonny nga balabye ne accident gye bafuna man ebibadde byangu n'akatono babadde balagawa badde bajjawo nenyini mu kibuga Masaka babadde balina bagenda oyimbira waliwo show ya muganda wa Suna bamuyita Mivule badde bali mu kujja kitegeeza akabenje kaguddewo misana kuba nze mbadde nakagenda ku Facebook kusanga post ya Suna oluzeko n'endaba yiyo kaguddewo ssaawa zibadde nga 8
babadde munana. Bonna babaddemu eyo motoka eya black ya stream. Babaddemu babiri. Ye ne Aidah Mugo. Mbaziira Tonny asinze kozebwa ku mimwa ku face n'emikono. Ate ne Aidah Mugo magulu na mukono. Kuba ndabye okugulu kuno ndabyeko biringa ebiwunduwundu. Aidah sinamulabako naye gundi lwekyo Namiro avuddeyo ali wano. Lwekyo Namiro naye abadde naye oba lwekyo abadde ali muno ng'ayeze kuyimba ndowooza ku show. Kati embeera ya Mbaziira yeeri etya? Tuli wano tebanatukkiriza mulabako, tukyali mu kuyiiya kugenda mulabako. Yes. Kale ajja kuwambulira ebifeeri naye katusabye era asooka nga bitambula bulungi kuba baaba sibi yangu n'akatono accident mbi nnyo eyo. Ssuuna ye tanaba kusalako. Ssuuna ali Kampala. Ssuuna abadde Kampala. Tegeeza ye wakujeddako ndowooza. Kale Kale baba.